nti bino bintu bitambula. Okay. And I really thank him. Mwasa yininze just bateka mutezi. Omvuga speed. Okay, kali. Namukubira Kaya namulimba mbu agenda muwa sente z'oluyi. Yamulimba. Abomanyi namugamba ekituufu tugenda kukola nga bwomanyi abantu. Naye nze namugamba oyo mulimba agenda kufera. Namufera. Mukaaya yali abitadde ebyendongo nze nkamuga mu mutima nkimanyi ntayagala events naye nga bwomanyi mukulu akukubidde mukulu munoso togenda alaga nti olimu akatengo. Kati Jeff n'alinda. Sente n'amaliza nga tazimuwadde. N'amaliza nga tazimuwadde kati Jeff ndowooza n'amanya nti the guys tachiri because nali namugamba ne tachiriko tabiriko naye nga bw'omanya abayimbi oluusi tumanyi okulimba oba maybe kale nga just for him he just wants to be sure. Nangamba kati after some time nga kati Mukaaya amaze okulaba nti sente tezimuvuddeemu like his tabayinze idea bulungi maybe. So after like ngandi awo just ndi muhaso zange ndi mukwiriba naddamu nankubi nagamba naye waaye kiri kitya nagamba naye kyaka nkufunireyo manager Mukaaya yasigadde nga akitadde ali serious ne mugamba kati ndi birala mukwano gwa Jeff nangamba ngenda kufunidde omuntu asobola okuyambako nze oli mukwano gwange mumanyi and I feel like you guys can do something nga like naye okitegedde them together okitegedde tenkugamba nkutegeera nze yabere nga anoonya ennyimba yono nga ye bwaseesaamu nayo nga yataka kutegeera nze nakutegedde dda bewageze mubalina sente ogenda kugula nebbina naye mwana muwala nyenye ebbina lyange oba ntandika olyambala olina liwagulako sambalangako bbina naye ng'ogenda kugula kati naye nga ninako ku bbina kale erimala erituula olina ninako kati naye lwakuba kati omanyi obuzibu bwenina enaku ezimu libaako olumu ne libula naye byaddala nange linsobera sikulimu nina lwenzuka nga ndaba Gloria Bugi talina kyangamba naye ngenda olaba olumu siina kyendaba kankate lulinga olugenze mu maaso ku lubuto nga kabira kaze mu maaso nga kabasito kazze tebikwatagana naye wonkwata obulungi weekend zimba nebbina ku weekend okwo ntera okuba nebbina erya silicone litera okuzuukuka limanyi ozimba mu mubiri weekend mpozi ne Monday n'olwokusatu so kati gwe buli wozuuka agenda kusooka kugenda mu ndabirwamu kunabo bali eyongedde ogenda owulira entalo z'abawala bye dear thank you for coming onoonya wowulira akaana mbu bye dear n'oyo si mwana sikali ako kana katona oyo no si muto oyo talina wantwala oyo no mbaire nkugamba si muto oyo mba ngenda muwa sister wange yaba muli oyo sinzi oyinayo basista bo so sebana mwao kati it was a fight, one hell of a fight. If you guys see anything temutategeera just know sinze oyo teyabadde nze abadde ani maama abadde gwe
Anyway, kale. Tuli ku The Truth Media, just go subscribe, like, follow. Ndine Pretty Banks. Mwana azunga. Ekikutuuyanya. Nze, luwe nkulabako ntuyana. Olugambo, kusala kigambo. Ngawe nakusalako kiriwa. Kati ekikutuuyanya. Yes. Already otandise. Azunga. Ozunga kyo. Okay, go subscribe, like, follow Pretty Banks. I know limbo lupya gendo lukebereko. Poza luna lumba luyita batya? Wanfuula wa Bay. Wanfuula wa Bay. Saba kunteera kawo, sorry. Okay. Thank you. So naye nga tugamba oba oyagala ogula ebintu ekyana bamuyita Buy with Joseph China buli kimu abajja kikutuusaako gwe just sibeera e Kampala sindika ssente lokola obudde ebintu bibe nga bikutuukako wano e Kampala bulungi nnyo. Oyagala genda kukola survey just go e China bw'ali ejja kukuyamba warehouse aso ebintu obitereka weebiri. Oyagala emmotoka kuswapinga kugula ku kibanja mpola kwewola bamuyita Sula Motors awe Makindye ojja tuuka ku nkulugu ya Salama Road okkirira awo Africa Oil then opposite Sula Motors wali oba wali ekibuye ku Moland po Sula Motors aba ajja kuwa emmotoka y'ebirooto byo buli kimu kyoyagala. Emmotoka za next year zatandise okufuluma zi Vision mu zi Benz zi Subaru zani buli byazanise okufuluma gwegerayo bugenzo omugambe ajja kuba buli kimu akikutuusaako. Ate gwe olinamu obukulumaaluma bulwadde butono biki naye ng'oyagala ddagala lya hapo bamita JOTS. Yes, eye infection, manpower, bizimba mu lubuto biki buli kimu abajja kukola. Ndi wano kwe waba B2C ku restaurant we tukoledde ne Pretty Banks. Kwa ekifaananyi temusobola kiraba. Mbadde nkubuuza by the way nkubuuza. Ku busatu olyako kaliwa? Busatu? Bwonna bugenda. Bwonna obulya? Nimba. Laba byoyagala. Kakota? Nsaaga nawe. Naye balabika okuba nga baganda bange banyuma nga baganda bo. Kale in case obaguddeko bugwe tobamanyi si baganda bo wate mugatta mama temugatta taata. Kituufu. Kye bakusaba oba okimanyi. Naye wali osanzeeko omuntu n'olabanga oyo omuntu alinga brother wange oba yandibadde nga muganda wange ng'olaba part ziri endala like omulabamu nga muganda we. Omanyi mulimanga muli mu kamera naye singa Katonda abujjako eddiba wano ne bayimirira wali mu mulyango bonna era ofunako era wowo nteekako essasi nga byakulondako era nnonda te kati nfe ofe kati tugeze kutaddeko pisto bali abo bayimiridde basatu gisembeza Mr. Lee Bobby Lash ne Julio Oliakani. Anti kateno si pisto. Nze nakulabye eddago olyako. Kasimayiro nkalabye. Ani. Wani ddago. Anyway. Gwe oli otya? Ndi bulungi oli otya ddala? Ndi bulungi. Music. Music is good. Music is good. Yeah, I appreciate my fans. Bafanzi bange bandaga omukwano. Like it's beautiful, the journey. Okay. You know, it's really beautiful, and I'm really grateful. Buli omu yenna antademu amaanyi and supporting nze antademu sente ze ontademu data wo anything, the DJs, the MCs, the presenters, everybody. Thank you so much. Okay, what else okola ne TNS? Nakulabe your first project with TNS yafulumye. I saw it and I'm like everyone wabadde amanyi nti oli ne Mukaaya, you're working with Mukaaya. Yeah. And right now we're seeing you oli ne TNS. What's the juggle? Mukaaya twakola. We did one project with him. Okay. But nalabanga ebyendongo ebyokwendongo tagenda bisobola. Yali alaba pressure mungi jukire endongo ina pressure ate yali akola n'ebivulu kitegeera kati ate nano muyimbi omulala gwalina olabirira simanyi about that. No, Shakira is under Mukaaya. Shakira. You didn't know? Still no, I don't know if she's still there or anything. Just in the manyi byange like simanyi bulungi. No, when you enter camp bakulaga abantu bakuintroducing abantu bemukola nabo. No, in a camp Pretty in a camp you know kumanya abantu boli nabo mu camp. Yes, and I agree with you. Era mumanyi
Era we used to meet naye kati kyombuuziza ekyokuba nti eri akyakolayo like I can't know. You don't know? No, I don't know because jukira I don't work with a guy anymore, so I'm like sikyamulaba nnyo nga luli. Omaze ebbanga ki nga tokolagana naye nga temukyakwatagana? Just twakola project emu eyaweewaawo yokka. Yes, the project gye twakola yokka. Naye I think yali ayagala agezesa alabe like a business like music business oba steady nakyasobola okikwasaganya because already abadde mu music ng'ategeka ebivulu. Nga badde n'omuyimbi for almost a year and a half omulala biki yali akyagezesa kuggwe ng'ate already abadde n'omuyimbi wasangayo omuyimbi? Omuyimbi yena musangayo naye nga bw'omanyi era osobola okuba ng'oli mu business n'ogamba kantekeko restaurant waneeno nebanga n'ogamba naye kanziguleko ne branch endala ndabe like because it's business okitegeera naye n'ogenda okuzuula nga maybe n'ogamba naye restaurant eno kirabika sigenda gisobola bulungi nnyo kansigale muki restaurant ya bbeeyi nnyo kweri gye mbadde nayo. No, like business eyinza obutatambula bulungi no oyinza okugulawo business naye ng'olina already endala gy'obadde okola but omuntu n'akulira mu business n'ogamba naye omanyi let me try it. Who introduced you to Mukaaya? Manager Roger. The times Roger wanted twawulira nti ayagala kusayininga era yali ayagala kusayininga kuggwe ne Joey naye ayagala kulondako, right? I don't know about that. I don't know about Joey, but he wanted to work with me. To work with you. Kati gwe ne Manager Roger, how did you meet? He reached Yanfunidde yafune number yange through Alan Cruz. Nali nakola interview ne Alan Cruz. So yalaba interview yange. Inamba tezibola. Nagamba njije ku Alan Cruz. So he calls me. Now gamba njagala tukole. Just yambuza, are you working with anyone named Gamba? At the moment, see. I don't think. Okay, so you met Manager Roger through Alan Cruz. Manager Roger reached out to Alan Cruz amuwe number yange. Okay. Yes, namuwe number yange nankubira. Nakubira. That you guys had to work together. Yes, we met somewhere around Nyonyo. We met, we talked. And yeah, we were going to see because I didn't have a management honestly. Yes. And nze mnange tewali ngeri ki omuntu jagenda ku approachinga ayagala kunyambako ate ng'ekituufu obuyambi mbwetaaga and I whatever oba neeyiseeko mbu you understand but I have to get mba nina osooka ntegeere the depth of we tuba tugenda kukola tutya then what do you have okitegeera webityo so okay naye in the process like ye mwennyini n'achanginga his mind. That's after how long? Things were quick. A week? Yeah, probably like a week or two. A week or two? Like 2 weeks, 3. No, actually there were 3 weeks. Good way yajja bichi mbiyaga bichi pretty banks Roger agenda musayininga bicha agenda okuza mu kifo kyoli bichi ne bijja. Kati then what really happened goli okay okolechi ampe Mukaaya akwe Mukaaya. Yes, so he calls me yankubira nangamba pretty I love that Katonda nebaza Katonda nti abantu babeera open. I really thank God for that. To omuntu mu kifo ky'okunteekaawo akomenkereza ngambye naye omanyi oba kola kino oba okitegeera kuba nze ntegeera. So he calls me like pretty omanyi nina ekivulu. Remember yalina concert they had a concert at Serena. Kati ng'emuwuuba nnyo and by that period nali nina project gye nina okukola. Okitegeera kati nangamba naye omanyi kankuwa omuntu agira akuyambako mukwano gwange then wenaava mu concert nga nteredde like nga ne mento yange biki nga kati nzikakanye siriko pressure nkuyite tuddemu tutule tulabe if we can continue working. So that's how I started working with nantwala nandagono. He made me meet Mukaaya. Yes. So we met with Mukaaya. Twatandikirawo okukola tebyaliwo ki. Ekikola that one project and So you working with Mukaaya, what working terms zali zitya? Was it a contract? Was it a friendly basis? What was the working relationship with I really don't like discussing that part of
like the document part or document? Yeah. So I got to discuss the document. I just need to know, was it a professional? It was completely professional. Signing. First of all, it was professional. That's what you should know. Na ye, mwe professional twagamba, let's like katukushinge tulabe because jukila like oli ye yali asabye ate naye yalina ne concert, actually yalina concert ya David Lutalo ngemuuba kufa wegamba nze najina ne mu period ye nga buli omusamuka aina abadde ne concert jolaga nze ndaga aina concert eri mu kujja kitegeera kyenkugamba so omuntu aba ne pressure mungi n'akomenkereza nga akugambe manyi, but we did one project bambi and he's a very good man. Mr. Mukaaya is a very very good man. He's a very good person. Era yanyamba kowe yanyamba byasobola okunyamba in that short period of time era amwebaza nnyo era simuyinaako buzibu. Gwe ne Mukaaya mukoze for how long? I think they were like 5 months. 5 months. I think they were like 5 months. Naye mu 5 months twakolamu one project. Yes. Okay. Yeah. So mwasibulaganye ng'ovaayo mwatudde wansi ne muteesa nti why let me go. Ate osimayiringa busimayiri because it's the truth. Hello. Sorry about that. Busimayiri obwo tobusimayiringa olinga ogamba wadduse budduse. No, let me take you a little bit back. Ndaba kankuddemu tetombuuziza before you take me a little bit back. So I called him because I communicate. Nze ndi muntu acommunicatinga ennyo sagala nnyo mbenga nina kyendowooza nga si kyekituufu oba nga gwe nawe olina ky'obala olusi kimanyi so njagala nnyo ntegeere because believe it or not kano kakari ate ffe tulina bawala mu myaka 5 nja kuba sikyali myaka 19 oba 2 kimanyi bagenda kunvumirako kawaada ka 19 myaka 19 gy'olina oba gy'obala mu maaso gyembala gyenina Wenolaluka nozija mu modo tubyambye emyaka nga bikujjako nnyo completely 19. Anyway badde nkugamba olaba tukula ne bweba business yo ng'ogitaddeko oba ne dreams ne goals oyagala otuukako so kiba kirungi n'oba open to like understanding abantu boli nabo no making sure no kimanya nti kati abantu benkola nabo ekisooka siyanzaala ate sikuze naye olaba nabo Oluganda muba banjawulo nga mulimu ekyomutu omunene mulimu I know so kiba kirungi n'oyiga kati nze ngezaako okuyiga omuntu situukiridde definitely fena tukola ensobi naye wenjiga omuntu ntekawe mba njagala wabeewo that misunderstanding and that freeness nti osobola okuŋŋamba oŋŋamba omanyi biganye kirabika mu kifo ky'okunteeka awo ate nembanga nkukubira amasimu ebyo byabayimbi n'omuntu nga takwata music tafuluma ate nina contract oba teriiwo oba mwakiriziganya in any way we mwakiriziganya okitegeera omuyimbi nasigala nga ali confused ne manager ate ne mwawukana bubi ate omuyiyi abayimbi babi ate bamanager babi okitegeera ne muddamu okwerumaaluma mu mawulire nze njagala nnyo that freeness nti omuntu agambe omanyi banks kiri bwekiti ne bwekiti wanze wemba nkola n'omuntu bonna benkoze nabo it has never been like mboli mbwantekamu kuva ku kigere like nga management sendala kino buli kimu balina kulabirira okitegeera obeerako kyoteka ku mmeeza nolina yes like kiba nti of course ngonsingako sente definitely nze ndi muyimbi naye webyekuttemu nga nenamuwa n'ekizike nkikuwa like your relationship jemba njagala nti however much tuli mu kukola yes it's a business it's so creating a friendship no kumanya this like okubeera human no manya nti bigana okay let me take you back wayingirako management eya hands yali agiyita eya hands omujjukira mwe mwalimu Igwe Zinki
Pinky Shina Skies ne Shina yajja Shina yajja yali agala Shasha Brighton Figures yajja lihita nga gati mwe mudduse yali ayagala Shasha Brighton n'amulema n'aleeta gwe n'aleeta Pretty Banks n'aleeta Zinc n'aleeta Pine Pinky mbabaani veilinga you didn't even stay there even n'omwezi tegwawera twakola we did a lot projects ziliwa ze mwakolera yeye just temwazimanya zaakona naye zeziri walayi zaakona naye zeziri last week but one naline Zinc n'agamba ye kyemwalabe temukirabangako management ngeeyo ebigambo bya Zinc sinzogera yabyogera mu kamera ate mwene mwadduka omulundi gumu ne mweteesa lomo ate tweteesa nze ndi muntu sagala nnyo kwonoonera abantu budde ate saagala nnyo omuntu ayonoona obudde bwange walayi olaba obulamu buno it's time walayi kyekye nakugambye nti kati management zenalimu before maybe gye nalimu nti yanjigiriza now to be more free with people then njige n'okumanya nti like things tebitambulanga bwolowooza tebisatambulira ku peesiyo ate n'okumanya nti ono omuntu abeera akuteekamu ssente si namwannyoko si mwana wa muganda the fact that akkiriza akuteekemu ssente there is certain respect gy'oba olina omuwa like weeyigiriza kati nze management oba eyo oba endala like nze nagiyigamu okubanga like ekintu let me tell you ekintu bwekibanga kigenda kukola oba kimanyi nti oba okiwulira muli naawe bwekibanga tekigenda kukola oba okirakuba n'olunaku olwo lwennyini wali kubonaabona kwere kutegeka buli kimu era kolo nabuze I was one of the guys ababuze ebibuzo omukulu gye yali mu America n'ayomba mwasa katebi you were there at that press conference. Yes. Oh wow. Namubuuza owaayi wano wadduka 10 ebintu byebadde okola buyo bibadde kati bano abaana b'oyagala okono Allah yayomba buyo naye nga tinali mbagamba nti bannange ekintu kyemuzzemu kiyinza obutakola nze singa I don't know naye like this new management says ijja nga zirowooza zigenda kubeera sorry I'm going to use this word but si kyentegeeza ngolowooza like ogenda kujja like competing ne TNS right then like things don't work like that togenda kujja ogambe mbu zendese record label ngene signing abayimbi 8 right there and then nsinge swangs even ne swangs sayatandika no like ndi mukugamba ekintu kyonna kyetaaga osooka okola research nga tonakiyingira kebere business kuba kati ebyaddala I'm not talking about that particular management because even before that one nina generally mujo otamanyi ozunga ata omwali temumanyi nali sinayimba nga neyiya naye nze nga nkimanyi nga wengenda eri nena nga tebitambula nga amanya nti wano boy tebalina wegamba obulamu obwo wadde ku misinde obulamu sinyate gubadde mulundi gumu naawe sigomu ewa Hanks wadduka ewa Mukaaya wadduse kati oli mu TNS kati tumanya wajondo gwera si tekiri bwekityo nakugamba ku myaka 19 gy'olina wakadduka mu management 2 sidduka olina engeri oli mukyogera mubi oli mukuleeta perspective mbi sidduka okola ati otakala otamba nedda tutuula gwe mwenyini n'ongamba omanyi kiganyi genda obuuze oyo omwami Kim Hanks mubuuze twayawukana tutya very easy very well ate nga teri amanyi teri yali amanyi nze like yali akansindikira oluyimba lwoli n'olwoli ate kyaddako ekigambo mwana abaana mbatadde luno nkyabanja kasente kaye kakupromotinga luno ate bagamba abaana babatadde ningamba nedda naye sometimes kiba kirungi no kale bwe kibanga kale abayimbi be baaliko obuzibu bonna abaaliyo kati okirabe kyenkugamba nti sometimes owanga tetunayingira mu business naawe nange n'omuntu omulala kiba kirungi n'osooka ogiyiga because you're starting to sign artists and you're signing 5 artists at a go like really
ebya serious like regardless inti chichogenda okwogera oba nawe choge you cannot sign 5 artists ngoli an individual toli come on ebya ddala kyogamba songs tesaasayininga abo abayimbi we beeyagadde lwaki eleeta neeleeta soka neeta omunemu wa time neeleeta true. Okay, I think kiba si mu bubi but I think really toba oyina okuyiga naawe olabe nti you cannot sign 70 artists at a go. Era I think abantu abakikola management oba kale record labels ezaagala okujja and all that I think kyandibadde kirungi oba ofunye omuyimbi w'omu oba kale babiri. First concentrate on that one. Naddala ng'okimanya atandika omuyimbi omuto amenya. Nange mwennyini wano wendi mmenyeza ddala. Biba bidala. Okitegeera siringa winninwaji. Okitegeera winninwaji talina okitegeera like it is not more yet ba marketing nga we ba marketing right now. Kati nze mba ngenda mu sente nyingi nnyo. Okitegeera. Sera zino okujanga onywedde ate wogattako omulala ogenda kulaba nga kyetaaga osooka okiyige. Torashinga sayininga bayimbi 10 bannange. Bw'oba oyagala endongo you start with one. Then at least wafuna breakthrough kale. You bring another one if you can. Okay. That's what I think. Okay. Because sina gwe nalabyeko wanadda bajja beewaga ne basayininga abayimbi sina gwe ndaba. Ena ddala reality. Oli mutuufu tetunda mumbalaba. Yeah, you're right by the way. Hey, that's one piece of advice eri ababasayininga ekirindi. Manyi lwaki nkyogedde nina when nalimva recently like 2 days ago and they were doing that. I saw some people doing the same thing. Nga bali mukusayininga bantu nga already je bali bayimbi balinga banna kati neŋŋamba like nenzijukira nti nze nakirisaako zedi I don't know I don't know I can't mention names but it's not simanyi what zedi is kale neŋŋamba like nekinzijukiza like nekimpa that nekikuwa ka flashback kewayitamu kati nembiraba nga walayi byebimu bye twayitangamu naye nze teri yali amanyi okitegeera kati nga ndaba ngamba like right now wekibanga kyekyo nga boy ogenda nakungulira nnyumba ogenda kumpeerawo emmotoka beesubiza wallahi si signing naawe ng'olina abayimbi 75 ng'oli mupya tomanyi ndongo bwekola just goze ne excitement yo just because olabye olina gundi ya music on signing ogenda ku signing eje emyaka 5 emmotoka eyinzo like olwokuba olabye waliwo olaba ng'oli waliwo akifunamu n'ogamba naye like music alimu sente nange kankiyingire music alimu sente but music is patient olina kuba patient ekisooka patient nnyo omuyimbi yeetaaga obudde ebya ddala kati kankubulire ng'omuntu eyali akozeeko yekka because nzize nkola nzeka n'abantu abanyambako nzeko olumu abanyambako nakugambye sifunangako luxury y'okubanga kolikaweweewe nga neemanse nga buli kimu kitambulanga okitegeera so I've always been hands on somehow somewhere okitegeera kati olinawo ogenda okujja ng'oli mupya onyinyonyole nti olina abayimbi bamukaaga oyagala ongatteko mbeere wa musanvu bro tetisakola simanyi na lwaki zaba bakubisa bu miliyoni na miliyoni 3 wane ezisooka nakugamba zizino ku mmeeza tugenda kukola project wet newe nemuyima akubuuza n'okubuuza zebaliwo yambuuza yangamba tugenda sooka tushooting videos 4 budget yazo weeri videographer baali bamufunye biki naye nga like olio meetings ek'abantu amulabanga tegugenda kuggwa like it is tebategeera like tebagenda kitegeera kyekyetaagisa they think money is maybe like everything oba maybe ontereddeawo obukadde 3 n'oŋŋamba okimanyi tushootingeyo ku videos nyinza ozishootinga definitely naye nali ndaba nga tekisoboka abayimba olwedde ate nze nali njivuddemu okitegeera kati nga nkimanyi tekisobola kukola that's why nali saakwonoona boyfriend akuba mukuwa omukwati abula oswadde aya olama okuswala onowa aya kati alamu ekuzukusa ku ssaawa zino eba yaki musi alamu waliwo omukyala bambi akubanja muwa akasente
Wait, call Katini. Sorry. It's okay. Oli muyimbi sereba abantu baba kunoonya. Sugar daddy byani byonna bigero. No, si sugar daddy. Sugar daddy no singa sibasobola. Ate ogenda betika. Ogenda betika. Basigenda betika naye saagala musajja ng'oli mukulu nnyo ina n'enkanyanya kati mankutunula ntya mu face. Sugar daddy yabeera n'enjakazi. Oyina emyaka 19 okufuna omusajja ow'enkaaga. Oh mama nyabo emyaka emeka oyo aba teyafudde n'okufa omusajja wabendi bwanfiirako n'akutu ng'akutasobola kufiirako naawe. Wegala mu musajja wa myaka emeka? 32. Wegala omusajja 35 down. 35 down. No, not so down though. No. 35 there. Mu 30 muno. Ekireza kati gwe sugar mama. Kuba kati you 36. Ate wegala ba 35 biro. Guno ogwana gw'amalevu mwana gw'omanyidde. Negama kofiira. Wait, zogoleke. So, how do you come okujoining TNS? It's a long short story. Yes. You crossing from Mukaaya, otugambe byonna what happened, olabanga. Kati no okimanyi? Kati okimanyi nti ne Mukaaya wange oyo ani when I'm meeting ne Jeff yangamba kanjogereko n'oyo mwami ye maybe ng'alowooza oba omanyi oba opima muyimba ayinza okubanga bwe buzibu obanga ayina ensonga lwaki gayitali mu kushinga suga soso kingamba nti waba ayagala okuyambako ng'alina gw'oli naye amenga sure nti ayogera naye omuntu y'omu yekaleka bwe yalabyeko omuntu nga tayogedde naye ani Roger n'ayomba nnyo n'amutimba n'omutimba kuseka buli kaseera ng'ayomba. Awe wali oyingiriddewo mu kavuyo. Ombuuza ebibuuzo n'omala n'okuba olwali n'okyusa olina olugambo. Awo wali oyingiridde mu kavuyo awo. Ne baana mmwe mwakola akavuyo ebiseera ebyo. Tewali kavuyo kanyo. Wakola kyamaanyi nnyo okustabilizinga situation. Mwana tokikola wote tokitaminga bwoti. Olinga agamba mbu nali weapon yes bakozesanga weapon. Ate nawe okimanyi. Ate nga I don't think it's totogenda byogera mu kamera wano. Naye nga nze mbyogedde mu kamera kati gwe byotasobola kwogera. I don't sikiraba bwentyo. Bw'abanga yali akikoze bw'ati zisearch sikiraba bwentyo. Embirawo ya stabilizinga ne bakuga. Yali keke eyo kya. Wali Messi. Stabilizinga ne bapu. Ne bakuloninga. Ne bangabayo. Ne bakugaba eri. Wait. But I love my journey. Yeah, true. It's funny. Indigiriza like I get to learn. Meetings abantu kati nze honestly okusanganga even these men are willing to work with me. It is a pleasure. Sigenda kulimba. Manager Jeff Kiwa even looking for me ngagamba njagala kuyamba ko newe nkuwa oluyimba you sing well onyimbira bulungi. You don't know because oyo chalinze yo yali nga sina nayingira music nga sibimanyi oyo guy yali nze nga mu ba managers nga newo bolesa toyina kyo ngamba nga ndaba ye yakola like the right thing engeni moves na music ostegera so I didn't think at any point nti Jeff Kiwa ali nonya na kombumbu nga gamba mboli talented oba mbusimanyi like no way. So manager Roger reaching out even naye mwenyini ngali willing okukola however much things don't have to always work out the way we expect them. I appreciate him kubanga yanyamba nanfunira omuntu eyanyambako okitegeera Roger Roger yanyamba nanfunira Mukaaya nampa project okitegeera so buli omu yena anyambyeko ate Mukaaya kuyambye okulambula ebyalo nze nkubye ebyalo blood nkubye nnyo ebyalo ndowooza singa nebalako na Ndongo Kampala Endongo Evebe Luweero wa nze badde nga nkulaba ng'oyimbira ku bubalaza si bubalaza tomanyi
Arange tinetana ky'omutwe banange. Kwe nze kulabye. Nenga akuyambyeko tutua Uganda wani gituwalinze. For real. Nandi gituwalinze ddi. Oyinga agamba mbu banzaala America. No, tebakuzaala mu America. Kati waliwo ebifo ebimu byewagendamo because of endongo ya Mukaaya. Kuba abantu abeetoolodde Mukaaya endongo zaabwe zeezo. Ng'ate mateeka oli anda Mukaaya oba olina oyimbako. Ukitegeera? Nali nsasulwa mukwano. Nanti ngamba yes ng'alina okugamba alina bagamba nina omuyimbi wange se omusasula jjayi. I really appreciate him. I really appreciate him. Yakola omulimu nno gw'amaanyi. Yakola omulimu. However much ayinza okuba teyapushinga ndongo. Naye alina paata ate ye gye yakola nga maybe yanyambako nange okubanga nsobola okubanga nti bw'avaawo nsobola okwekolerayo ka video ba nenenkolera ki okitegeera obusente obwo bwalobanga obwoloba nti wano nti tobonaabona nnyo akusasuddeyo obugoye togenda ku show n'oteeka meezizo ngoye kamekapu buviiri bikyo bimanya ebyaffe abawala ate ebitwala essente ennyini kwezo kyanyamako n'okukunganya obusente obumu nga nsobola kana akatimba akagula mu sente ze kano si ka Mukaaya naye kano kake kana akagoye ka Mukaaya ate kano sente ze kaddako kana akatimba kewaguze jjo nakaperformingiramuko kana akasika kategeeza kako tewakeewola byonna byange bino andi omanyi tetwalize mukola zino sente za Mukaaya nenga to sente za Mukaaya Mukaaya yakubeererawo ate nika nazo sente za Mukaaya Tuwali tuwali wetika sente za Mukaaya zo yambadde leero zenyambadde leero nezo naye nga buli omu yenna anyambyeko ebyaddala I really appreciate era neebaza Katonda nze for my journey because obeera nga it's so educating and entertaining. It is more educating for me as an individual. Nze njiyizeemu nti obala bibyo Katonda abala bibye and you don't even know Katonda ddi lwagenda okugamba nti now it's your time. Kitegeera kati ate ne Jane bwetandika mubaamu still challenges nti Jane etandise yes you're excited you have songs but there is still a process for you to go through to get to the next step. So me I thank God okay obadde okyanyumiza gundi ajja atya Jeff to you ogwo okutandika okukola naye so Jeff omuntu yasooka okuŋŋamba I didn't nasooka biwulira mu ŋŋambo naye nga sikukola nange not work nasooka awulira oba n'essimu ye yaŋŋamba oba yali baseboy oba yali I think yali n'essimu nali ngenzewa n'essimu I think nali ngenze recording oluyimba nangamba Jeff Kiwa akwagala nnyo I was like what nangamba Jeff Kiwa abeera agamba omuyimbira bulungi naye nga bw'omanyi like kale n'otakiwa like n'otalowooza nti like nga kale ng'olowooza oba oli asudiyizaamu nga bw'omanyi ali n'essimu walwali kati ng'oyinza ng'ogamba essimu walwali ayinza okuba asudiyamu kati ani omulala eyaŋŋamba waliwo abalala abajja nga babiri then Pink n'aŋŋamba baali bagenze mu studio I think yamugamba specifically nti ankubira aŋŋambe Pink n'akubira aŋŋamba Jeff nina obubaka bwo Jeff aŋŋambye omuyimbira bulungi omutima ne gutandika njogere statement gye yakola yes use the exact statement gwasinga okunyimbira obulungi ku baana like ku generation yammwe that's what he told okay kugundi gy'ojjiddeko gwasinga omuyimbira mu bakyala gwasinga okunyimbira obulungi kati Pink ye yali amanye engeri gye njagalamu Jeff kuba nali mwagala like nga bw'olaba nti like songs were appreciating how you sing oba Jeff you feel some kind of oh wow I think I'm on the right track okitegeera like you feel like oh so it means I'm doing like the right thing the fact that he appreciates my talent so nze nali mwagala nnyo kati Pink yaŋŋamba n'enkuba olwaliku ng'amugamba naye atimanyi nti mwagala aŋŋamba saamugambye aŋŋamba Jeff omugenda mpola tayagala nnyo kajjanjo oyinza omugamba n'akola ki kati neŋŋamba kale kibeeraawo kati waliwo gaayo waayitawoko ku bbanga kati waliwo gaayo bamuyita Bless
naye kyaliwanga ate naye kyaliwe nnyo. Bless aliwaina ono munene omumpi. The dark skinned guy. Yes, mumanyi. Yes, that one. Bless. Yeah, Mumanyi. yes. Bless oba yasooka kunkuba nangamba waye Jeff akunoonya mbu akwagala. Kati nga bw'omanyi kati ne ntandika okutya. Ngo abantu basusa bakugamba. Kati ne ntandika omwewala nga ntidde naawo. Ono omusajja nedda ssebo sigenda mu meeting nga we mu disappointing nga what if I meet him na like nali saagala nga amwewala nga saagala like nga lwakutya okitegeera nga ntidde nga ngamba wena mu meeting nga maybe nalaba nga what if nangamba agenda mu studio oba wembiyimba obubi like I was just because nali mwagala nnyo nga saagala kukola nsobi mu maaso go oba kocha or anything. Kati nali awo Bless naddamu nanku out of the blue kiro standinga sawa munana bwe kiro Bless tava bwe Bless tava bweru ate n'omukulu amanyi okubeera nga you know he's always out there having fun pushing music, he's always just there having his fun. So Bless nankubira Bless tatera kunkubira si nga bw'obeera gwe munkubidde kino like Bless angamba kineemukwata kati sasa okamanya mbu Jeff wali kati naddamu nangamba waaye Jeff akunoonya ngambe akwagala like omuyimbira bulungi biki nemugamba bambi nangamba yandiyagadde okumiitingako ne bwakuwaayo project. Yes kati Jeff na I think baali bombi nze nali sinamanya kati Bless nangamba wuuyo kati nali ntandise okweyogeza naye akimanyi mbu mwagala akimanyi nti like ye manager wange like ye manager yansingira nti like I'm a fan. Kati nze nga simanyi nti waali kati Jeff nakwata essimu Bless nangamba Jeff uno waali nemugamba waali omutima ne gunkubaza kumanyi sawa mwendeze walayo omutima gwankuba nadduka mbulire nengenda mu sitting room nga saagala awulire mbu neebase nga yinza okugamba ono omuwala atali serious tayagala kukola lwaki yeebase ku munaana abayimbi tebeebaka ku munaana like nali I know right nali ntidde ng'amanyi ati ng'amuwulira nti he's too serious for life like byemuwulirako nga mpulira he's too serious he's a no nonsense person nga okitegeera kati oba nali mwewala omubuuzaako nga nyinza omubuuza you know that intimidation around him kati Bless n'amumpa jebaleko ssebo ng'ali free no bitya ye nga nze ndi mu bya jebaleko ssebo ngamba how are you oli bulungi nkwagala nnyo oli wakaba onyimbira bulungi kati nze nga simanyi na how to respond towards those compliments kati nga ngamba what if wenziramu nagamba ono kati atandise omera amalala like nali nempima nali nempima ebitakwatagana kati nama nangamba naye ngenda kuwaayo project just like that nangamba ngenda kuwaayo project yabwerere tofaayo tompa na sente zosizaagala ngenda kuwaayo project nali manyi kati nentya nnyo ne ngamba omusajja agenda kumpa oluyimba nduyimba obubi agambe ono bulijjo bye nali mwagalako no aba amanye eddoboozi ly'omuntu like you know just yali fear ng'omuntu obimanyi oba obeera nga weepima apima ogamba bannange wejajinga okitegeera so I was like thank you so much biki ngenda kujja nkubuuzeeko nze mwennyini alina waatera okubeera ku shell ngenda kujja nimugamba ngenda kujja nkubuuzeeko nangamba it's very fine abeera mu kagundi akali wano ku site nangamba I would like to meet you and just say hi kyemba nenjagala okugamba mbuuza bitambula bitya nemugamba mpola mpola nga bw'omanyi nangamba you're doing great emezaamu biki naye jangu nkuwa oluyimba olwokuba nina oluyimba I'm going to give you a project onyimbira bulungi. So he sends me a song, I think like the following day. No, he didn't send me a song. So after like 2 days, still nentya okumumeeting ajuke anjogedde naye ku simu. Ngamba ono omusajja kati ayagala kumpa luyimba nalifala like bwali bwafa. Nga kati ayagala kumpa oluyimba kati walumpa n'enduyimba obubi. Oba n'atabyagala. Oba maybe character yange naji like nandi awo nepima. Kati after like 2 days ninga waliwo period Bless yavaako then Jeff nankubira out of the blue zali misana sawanga remember namugambye ngenda like I'll come and say hi then he has promised me a song
So he calls me like maybe like after 2 days or like nga tumaze okwogera because he waited for me ndowooza nananga size mubuuzaako naddamu nankubira nangamba owaaye nangamba nakulinda sikulaba nagolola akasuuti. You know, like he was trying to being comic, eh? But like the other fear. The fear, yes. Nemugamba bambi nsonyiwa naye ngenda kuja Bless yangambye agenda kundeeta. Bless yali taliimu kati nga gwe neekwasa kumeze nali ntidde byange. But one time nene nsiba omutima nenga naye n'omusajja kangende mulabi. Nengenda ku Shell nali nvaawa. I think nali nva mu gundi za Peer Pounds balinayo project. I think I was coming from there. Ne mu meeting nangamba ngenda kuwa nampera waawo oluyimba right there and then nampa oluyimba wali oluyimba lwe yasooka okumpa nga si luno nangamba ogenda luyimba bulungi mu ddoboozi lyo. You know, we had nambuuza okola naani akubuuza ne mugamba nkola ne Mukaaya. Nangamba okay tabifaako how are things going. Nangamba Mukaaya mumanyi akola mu events and all that. I was like okay cool. So nengenda kati oluyimba ndwawo olukwata ntidde ogenda mu studio recordinga naye ebintu byonna ndi mu kwekolako olugambo teri amanyi. Ntidde ogenda mu studio recordinga okwokya kubanga we namu meeting yampaana nentya nze nga ndaba alina kyandabamu nze just tategeera okitegeera like ngamba omusajja hopes ze ziri waggulu sagala mudisa like omanyi ngamba ne hopes ze kati nentya naye nayinamuko ku video shoot era nayo ng'ensumbuwa like ate nali siina manager okitegeera nga ndimu ebyo. So after the shoot nenziramu ne mu meeting. No, he sent me another song out of the blue. He sent me that song nalina ku speak just nga ntuddewo butuuzi. Speak apartments? No, resort. Speak resort. Yes. Ukanemunyenye. Kati bwe yagisindika. Omanyogera n'otulayoko. Mononyeyo jajja wani. Just baina manyi kali akafaaka kavaamu empewo. Nkamanyi. Nkamanyi. Gena maaso. Agwa manyi na. Kubanga ndaba oyina ezo. So nali awo. Kati bwe yalusindika olulala jjukira nina olulala nina lwenina. I don't know oba yalowooza nti sirwagadde oba simanyi what he thought. Naye yejjaaga just yansindikira oluyimba. Kati mu mutima nekinnuma nengamba omusajja ono talowo nengamba kati nengamba omusajja agenda kunkyawa bannange agenda alowooza like I'm playing like so hard to get siri mugenda mu studio ataddeko oluyimba olulala. Kati bwe yateekako olulala nentya like nengamba naye omanyi no bro like get serious okitegeera like omuntu bulijjo wali like bulijjo owulira nga ye muntu gwoteekeddwa okukola naye gwoyagala like azze gy'oli ate sigamba mbu yali angamba mbu tukole. She literally just wants to give me a song. A project, yeah. Just kuba ye muntu wa mutima mulungi agaba nnyo ennyimba like agaba ennyimba by the way so much. Kati alusindika mandi ku speaking amba nayo manyi kangende ku Shell like tampo obuvumo nao yali awo nandaba bulabi nangamba olimba lwe lukulese nemugamba wansindikide ate luno lwosembeyo kunsindikira ndwagadde nnyo nangamba kati tulukolere nangamba nze neza studio tozimba ng'oluyimba yalugula dda ku Dr. Brain netwagenda bulungi ffenna n'abookinga session ewabbawa n'asasula ssente nga mulaba saateekamu yadde ebibiri byange nze mwolwo oluyimba. Kati nengamba kiwedde at least n'alwagala we na recording kati nendaba nga abyagadde nga tuli wabbawa kati nenzikakkana like eri fear yonna like ey'okutya nti I might disappoint him and all that like kati nekkakkana and all that. So after project ebeerawo kuba nalina project eri out naye ng'etambula slow teyakola nalina oluyimba kambale like nga luli slow biki agamba manager kali his afaayo oluyimba lwo kiki manager nga toli muteeka mu maanyi nemugamba manager nno ali bimutwala taliiwo project nze yati nangamba kati n'akivaako. So to cut the long story short, one day he still, you know, we used to chat nga tunyumya kati nga nvuddemu ekya fear like fear eri enene nnyo ey'ekisiru ng'ekakanye kati there is a time nakola ki so he calls me nangamba
Nerabidde. Gwe. Oboina mu amnesia. Nerabidde. Tolituuka ku stage ne weerabira ennyimba zo gwe. Sisoboka. Mbadde nkutuukiddewo. Nampa oluyimba ne recordinga ne nzijukiddewo. Nzijukiddewo kati. Katumaze recordinga fee egenze. So kati kegenda nasigala nga mbuuza. So one time he calls me, he's like, "Hey, ogayiwa olaba otya?" Gwe w'omugamba kale ye bw'aba ali busy. Mugambe nakuwadde project naye mugambe agiteekemu ssente tushutinge video nze nkuyambeko kugipushinga ye bw'aba nga ali eri mu events. Nze nsobola okuyambako wano like mugamba mpeeyo just project emu. Naye mugamba nsobola omugamba I would love that. Naye simanyi oba nze okumugamba kigenda kufiiringa serious like ng'omuntu omukulu bw'ayinza omugamba. Ate nga boogera oli asobola owuliriza gwe ng'ayinza ogamba otandise kamanyiiro kati. Okitegeera n'angamba mpe namba. Very simple like that. Namukubira kaya namulimba mbu agenda muwa ssente z'oluyimba. Yamulimba. Ab'omanyi namugamba ekituufu tugenda kukola nga bw'omanyi abantu. Naye nze namugamba oyo mulimba agenda kufera. N'amuferera. Mukaaya yali abitadde ebyendongo nze nkamuga mu mutima nkimanyi ntayagala events naye nga bw'omanyi mukulu akukubidde mukulu munoso togenda alaga nti olimu akatengo. Kati Jeff n'alinda we yalinda abo mu kyalo bakkubira sasula ssente z'abaana. Kino si kyalo simumanyi antijjeko gundi sorry I don't know who this one is. Okusaba show zaabwerere. Kati ssente n'amaliza nga tazimuwadde. N'amaliza nga tazimuwadde kati Jeff ndowooza n'amanya nti the guys takiri because nali namugamba ne takiriiko tabiriiko naye nga bw'omanya abayimbi oluusi tumanyi okulimba oba maybe kale nga just for him he just wants to be sure. N'agamba kati after some time nga kati Mukaaya amaze okulaba nti ssente tezimuvuddeemu like his tabayinze idea bulungi maybe. So after like nga ndi awo just ndi mu haso zange ndi mu kwiriba naddamu nankubi n'agamba naye waaye kiri kitya namugamba naye kyaka nkufunirayo manager Mukaaya yasigadde nga akitadde ali serious nemugamba kati ndi birala free agent. N'agamba sobola okugenda wonna woyagala. N'agamba ngenda kufunirayoko omuntu akuyambeko saamutwala serious because tosobola funa muntu just right there and then. Nali sikimanyi nti osobola obeerawo n'omuntu mbu okitegeera nga manyi era of course kunoonya nga nange nnoonya definitely nga manyi ali mu kunzizaamu amaanyi nti like olemu okugwamu amaanyi okitegeera nga nja kukunoonyezayo nga bw'omanyi omuntu akukakanya. That's what I thought. After about 2 days, no, after like a day, nasangako missed call in the morning yakuba ndowooza nga neebase nga sijjiraba naddamu nankubira ku makya esimu nenzuukusa n'agamba gw'amawulire amalungi gazakusibwa bwe gatyo. Nemugamba n'agamba nakufunidde agenda okuyambako nga sikikkiriza ngamba agenda okuteekamu ssente. Ngamba wuliriza statements zange. Okay. Nafunye omuntu agenda okuba nga agenda okuyambako but mukwano gwe okitegeera mukwano gwe no nnyo like bavudde balina ba AKU like they're really really tight friends. So mukwano gwa Jeff nangamba nakufunidde omuntu asobola okuyambako nze oli mukwano gwange mumanyi and I feel like you guys can do something nga like naye okitegedde them together okitegedde tenkugamba nkutegeera nze yabeere nga anoonya ennyimba yono nga ye bwaseesaamu akozanayo nga yataakutegeere nze nakutegedde dda ebengatti but badde obuuza olugendo oluwanvu lwero nkuwadde olugambo mitinze Jeff n'akufunira n'apampingamu akasente okulaba nti nno ebintu bitambula. And I really thank him. Mwasayinize just bateeka muteesiko onvuga speed. Onvuga speed wuuyo oyagala okusayidinga oyagala saagala bantu bagenda kukaaba wano nze I have artists benkola nabo and you'll never know because sivaayo kola ki I have like 3 artists benkola nabo nga bawala no mulimu abasajja
abawala babiri n'omusajja omu. Ani bw'okwana kwabwe kuba toli mwangu. Munnange sibasobola. Ikwe? Abateekamu ssente gwe mugenda naye nze sibasobola munde. Mu ngeri gy'okwana muggwe. Nakwanako mbwa gwe. Iye. Okikakasa nakwala. Iye. Ate ogenda tutugeza n'okasalamu. Twala twale. Wait, but Kati, so that's how this project came. That's how the project came. Okay, that's the beauty part. You wafunye, but what is the working conditions of a relationship mwina? You, Jeff, and the guy akuyambako. Of course, I can't discuss that with you. You know I can't. But we are doing well. Like, katoyagala mbumbu ntandika okugamba katolaba buli omu alina kukola bati katolaba, like, you know I can't give you those details, but you know Jeff knows what he's doing. Chemanyi omukulu Jeff tasobola ku, like, he's someone who is open to trying things. At least I feel like he's someone atagenda alemera ku kintu oba kwekaka kintu aba alabanga okitegeera. So nze ndi very happy to work with him. I'm very happy. And thank you so much, Jeff Chiwa. Thank you so much, Dan. My manager is called Dan. Thank you so much. I really appreciate project mujiraba yiyo. Adola bayo. I mean, like, it's obelo hoping, because let me tell you, oba tomanyi kikigenda kujja. We are all like fena tugezaako. Fena tubeera ongogezaako. If it works out, Katonda wa amaanyi. Eka biwageze mbayina sente ogenda kugula n'ebbina. Ebbina? Naye mwana muwala nyinyi ebbina lyange oba ntandika olyambala. Oyina yali wagulako? Sambalangako bbina. Naye ng'ogenda kugula kati? Naye nga ninako ku bbina kale erimala. No, erituula olina. Ninako okwo kati. Naye lwakuba kati omanyi obuzibu bwenina. Ennaku ezimu libaako. Olumu ne libula. Naye byaddala nange linsobera. Sikulimu. Nina lwenzuka nga ndabye. Nandaba Gloria Bugita ina kyangamba. Naye ngenda olaba olumu. Sina kyendaba. So goluzuka kugenda mu lero. Kankate lulingo olugenze mu maaso ku lubuto. Nga kabira kaze mu maaso. Nga kabasito kaze. Tebikwataga. Bambi. Naye wonkwata obulungi weekends mbane bbina. Ku weekend okontera okuba n'ebbina. Erya silicone. Antero litero okuzuukuka limanyo zimba mu mubiri. Oh, yeah. Weekend mpozi ne Monday n'olwokusatu. So kati gwe buli wozuka agenda kusooka kugenda mu ndabirwamu. Kapela kunabo bali eyongedde bali akende. Hey. Anyway, tutagala maaso oyingidde TNS, Team No Sleep. Kati muweza abawala. Ofunya abanyambako. Ofunya abakuyambako. But oyingidde mu group y'abawala. Tuyinayo Rachel Ray amuyambako. Tuyinayo no, it's a public secretary, everyone knows. Tuyinayo Pinky amuyambako, tuyinayo Rachel Ray amuyambako, tuyinayo Joey Land amuyambako, tuyinayo Ava Pisa amuyambako, kati naye waweze muweza abawala batano. Ebiseera ebisinga abeera abawala tewabulawo ki? Definitely. Kugira musgundi, will you handle the situation? Kwa buli omu aba ayagala alagoe oli nti I'm doing. Lwamateekeddwa okulaga nti no. I really don't think nti waliwo okulaga me personally. Like ndi muntu, I'm always in my lane. Ate nze njagala nnyo abantu. Like me I support everyone. Ebyaddala kati nga tuvudde mu kusaaga. Nze siina of course nga abantu olaba naawe mwennyini tusobola okwevumira wano. I'm not silly mugamambu, of course there can be drama. No, it doesn't have to be everybody. Buli omu muyimbi ate buli omu yamanye engeri Jeff bwamuyambako. Okitegeera. Ayinza okuba nga Jeff engeri gy'anyambako si engeri gy'ayambamu Joey. Si engeri gy'akolamu ne Joey, maybe si engeri gy'akola n'omuyimbi omulala. Nga buli omu ki ali engeri gy'akola naye. Ate n'ekirala kyemanyi, like, tewaliwo no reason. The girls are cool. I don't think that there can be any. I can't. Nze siri dramatic. I don't like. Era nze sirina na bukosi bw'abawala mbonsanga embunge. Like, I'm more of ndi muntu nnyo ndi mukwano nnyo gw'abalenzi. Nkwatagana nabo nnyo okusinga abawala. Like, siri muntu eyeemoola naturally kube nga ndi. So drama is standing naturally nakula n'abalenzi completely.
So I really don't think. Tulabawo drama agenda okujja bayinza okuwa mu project n'ogamba kale yo project yo yagitudde mu bize nandi gitudde mu bwentyo. And we've seen this way back. Yeah. I'll give you an example of omu omuyimbi yaliyo ate yakaddayo era nabyo byajjamu ebityo kakana sose naddukayo kate wuyakomye okitegeera kyegamba. So oli bamwadde project ng'owulira ebadde fittinga gwe. Mwaga ebyokwambala ogenda out batunulidde mu oli bado kankubuulire kisinziira ku character y'omuntu. Nze character yange ndi mumativu ku mutima. I am someone nze bwoba ompadde oluyimba nongamba one thing about Jeff Chemanya abamanyi kyakola. Yes. Ate Jeff ate sigama mbwavuga abantu abamanyi oluyimba olusobola okusuutinga. Abamanyi oluyimba olusobola osuutinga Joey. Abamanyi kyensobola oyimba obulungi n'oli okitegeera. Naye nze nga siri muntu wa mulule nze oluyimba lwe bampa lwenyimba. Like I don't have that. Oluyimba projects ze bagenda okumpa ze ngenda oyimba. But it's not like you're not allowed to have like suggestions zimbo oba toyina kugamba nti luno nga sirutegeddewo what. No. You are allowed to say what, like to say your mind. You're allowed to say no to a song if you don't feel like it. You are allowed to bring an opinion. But then, boss but I feel like it would work just to you give it a chance because at the end of the day, singer experience. Yeah. For example, omuyimbi omu nanga tetogenda alujjayo bulungi. Yes. So inze mukiririzamu 100% nkimanyi kyagenda okumpa ekitegeeza kyekinsuutinga. Era naye wekinaba tekinsuutinze, we shall get something else. Songs are there, songs are many. Projects are there, projects are many. Artists are there, we are many. I feel like tewalina kubaawo. I don't think. Obaddeko ko mugundiza musaga z'okuba nti n'oluyimba lwe bakuwandiikidde it's a copycat biki kati ate lijjuka ne wajja futuuliddeko nnyo saga z'okuba nga oluyimba oli aluyimbi omuntu nava n'agamba olwali badde luyimba lwange baalubye ebiki ate inside tulwaleeta emirerembe wano byetwogerako bitegeka oli yali mukufu naawe yali asuza alidde emmere ye just yali mukufu. He just woke up with his on a bad side. No, he just woke up nga mukufu nnyo. I know. Kale iba yali mukufu. Kye ngamba ezo saga tuziwulidde nnyo mu TV Muslim. Oli ready that force. Siziwulidde. I'm a journalist. Okay. Ndi mundamawulire. Bibaddengawo. Are you ready to face all that? Nze olaba enyimba zange zonna ezisinga. Let me tell you how I do my songs. Buli luyimba lwe wakawulira kale olufulumye ng'okujjako luno oluyimba lwe nafulumiza my latest song Wanfulawa by oluyimba lwokka lwe naakafulumya nga like it's a demo sent to me nenyina ne voice. I always get my projects nfuna ideas ku YouTube oko I make my research I get some like inspirations ku beats ideas nfuna writer wange gwe bamanyi nti ono kati yagenda osuutinga mweno beat bulungi nfuna producer wange ng'amanyi katono yagenda okinsakatira obulungi wano and we do a project kati bwe mantandikidde from scratch my friend there is no how you're going to tova nagamba yali mukufu by then like he was really full. Okay. Yeah. But then let me tell you tosobola stopping Uganda kwogera tebagala okwogera. By the way, tosobola na stopping those negative comments. You cannot tosobola kubaawo mu bulamu bw'ensi eno nga tekuliko some negative comment about your life. Tekisoboka. So whatever they are going to send ngenda sigala nga ndi authentic to myself and true to myself nkole waka nga nkimanyi nti mukoze nga nkimanyi siina gwenu because nze siina kulumya muntu nze okuyitawo kitegeera siina kuba luyimba lw'omuntu nze okuyitawo kitegeera ba writers gye bali zi studio gye ziri. Okay. Yeah, just I think buba small coincidences nga it's just a misunderstanding maybe. That's what I think. Kwatagana mbutereza na yatoli nasala wachi escalate. Kati jukira bana Uganda mugenda because nange mfunyemuko ku issues in some of the songs but you don't know. Ze mfulumizanga maybe they are hits or maybe they are not, you don't know. Naye nga bwe nkugambye me ama communicator. Mu kifo ky'okwelega nkugamba kati tufunye solution ki. Okitegeera? I'll give you an example. Limba wange were meant to be rally kenkayana somehow.
Yes, just I never said it. I was nalufulumya nga nali nalufulumya ne lunteeka mu stress kyokka nga luli mu kkuba naye nga eno project etambula naye ate nekuleetera bizibu. Balustrike nga ku YouTube ne balugjayo naye nga ku TikTok luli mu ttambula naye nga abantu tebakimanyi nti ku YouTube teruliiyo ne bagendayo nga teruliiyo nga just misunderstanding yali ku writer ne manager because nze yali takwataganye nange. Okitegeera nga writer manager agamba nakusasula, writer agamba nedda wansasula sente za luyimba lulala. Okitegeera naye kati manager yali takyali in the picture kati jjukira nze nafulumya project. Oh yeah. Because nze manager ngamba enyimba zo zisigaze, remember nze abantu bange nga bwe nkugambye babakwano bange twawukana mu bulungi. Gamba project bali tukoze fena ngo zina zisigaze. Kati nze ne nkwatako olumu kuze twali tulina project because even when we were together it was the song we needed to release next. Naluteekayo meya yalukuba strike nga talina kyeyayogedde nno naye mugamba you would have called me first. I wish you just picked up a phone call and you called me and you tell me pretty omanyi yadde nkimanyi tobimanyiiko bino naye olima ngenda alukuba strike because of this and this. Okitegeera nkubuuze kiki ekyetaagisa naye yasooka alukuba already nga tanankubira simu I don't know anything yasooka alustriking kati we alustriking nga neemanya neŋŋamba so like this is the industry nti okay like waliwo eyo party nti wali abantu nti bo tebateesa tabuuza tebawuliriza yagenda kweyongera yakole eki musanyusa kyayagala. By the end of course my resolving I was like okay all striking nze kati tukoze tutya omubanja sente meka naŋŋamba nanziŋŋamba oli naawakana naŋŋamba nzinazimuwa I had to get the money again I pay the guy. Of course oboina kwa ebintu baba bali ni waba yazimwa nga tewali receipt yajja kugamba bwate bayagala nenze ndowooza abantu nga tebanaba kuvaayo to do like things obanga omuntu onaba mwatakinga oba omuntu onaba mujajinga. I really wish you could first sit and like think about it kirowoozeeko gwe wekogambe naye what if we took this route kyandibadde kitate kyandibadde better kuba kati yakijjamu ki tali wali. Anyway, tukyali ku The Truth Media go subscribe follow ndine Pretty Banks. Yes atambulat kati ali wano. Amina. Wagenze watuufu. Kastate mucyankalanireyo kyekisinga obukulu. Oba yogera ku gundi negative comments zibeera ku gundi. Which negative comment oli yali akoze n'owulira obusuumu. Oli naakujja n'akomenti ka gundi n'ogamba naye bannange kiki ennyo. Negative comments. I can't say it. Why? Yali mbi nnyo? Yeah. Omanyi bino ebibadde bitambula abayimbi babaloga mweloga bibadde jjukira ebadde nga trend these days nga kuloga bandoze kuloga kaidi eja na commenting n'agamba gwe bakuloga weetambulireko. I was like yakijewa like what the heck ate ndi muntu atakiriza mu ebyo ebintu kati I was triggered. I was like sagala nnyo omuntu kale alina eyendowooza nti obalo kuloga biruche nze ngava ko kyogamba nti bakuloga. I don't know, there was nothing, just your commenting a post. Nangamba ogwe I think ne comment nsobola gino nina okubanga jeri in some of the posts. Nga bimanyira byana nga bimanyira naye kati anyway bakali akusinza nti no your life obadde owulira nti omuntu gotekedde okukola naye ng'owulira Jeff omwewulira. What are your expectations? Let me tell you, I am ndi muntu atayagala nnyo take expectation when we expect it we get disappointed sometimes. You might expect like oyinza oteeka mu bwongo bwo expectations zone zibeera nga ziri large naye weerabidde omuntu gwoteekako expectations. He's a human being. Jeff Kiwa human being alina omusaayi alina omubiri naye oluusi ayinza ofulumya oluyimba ne lugaana omufuna ayinza ofulumya oluyimba ne lukola. So I don't sagala nze sirina expectations but I know nti bw'aba asazeewo okukola akola. Okitegeera it's just sirina expectations but to wish for the best for me as well kuba nange mba neeyagaliza. Okay. Yeah. Anyway, tubali ne Pretty Banks. Thanks for watching. Gamba. Mugere mu muwagire. Ogambe namba baleta batya?
Wanfuula wa Bay. Wanfuula wa Bay lwimbo lupya lwe lulimu TNS. Yeah. Video is out. Check it out. Yo kati okyagambwako. Nange lwaki? Amalala. Really? Nenze nga naturally sina malala. Naturally just ndi muntu ali stubborn, outgoing, bubbly. Bela, nze ndi nomo nnyo. Siba nakizibu gwe ddala so ojonsange mu nfo zange tosaana mmanya nti ndi muyimbi. Wali emunyonyi eri wansi abaana gye babeera nga bagira biki? Nga bakola ki? Ku resort eri yo mwana. Akakafo nkamanyi. Babeera bakola ki? Akaliko buno obutebe bubwe buti. Babeera bakola ki? Nga banyumirwa. Obeera okolayo ki Dayo Silinda? Obeera okolayo ki? Nze nteekeddwa okumanya buli kifo abayimbi we babeera. Mba nteekeddwa. Siddayo. Wakati wemanga mbadde nina okugendayo ne togenda kundabayo ddayo mu kifo Dayo sinedda otegeddeyo nedda. Ate era mbadde kimanyi nga tokimanyi nti kimanyi kati lwaki ogaana okuddayo? Ati kati oyokyeza n'oŋŋamba. Mukole ebintu byammwe. Titubalinaako buzibu. Mukole ebintu byammwe. Ate obuzibu ki? Bwalaba nga nfumi. Nedda. Anyway, bye bye. Tunaddamu. We love you.